Ab'obuyinza e Nakirebe mu Mpigi baliko abaana bebaddala 9 bebanudde mu kiro ekikesezza olwaleero oluvannyuma lw'okufuna amawulire nti waliwo omukyala tategereka mu kitundu aleeta abaana mu biseera ebyekyo n'abasibira mu nju nga tabakkiriza kufuluma. Kino okuzulibwa kiddidde landlord we wabadde asula Tewo Namirembe okumwekengera engeri y'omukyala ono gy'abadde asombangamu abaana. Ono kwe kuddukira mu b'obuyinza abasitukiddemu. Abaana abadde bajjangu balaba. Nagenda tanyega kankomewo yakomawo n'abalala basatu kusamwenda ogw'ekyo. Ab'obuyinza bakoze ekikwekweto kino nga kibaddewo wakati w'essaawa 7 ogw'ekiro nga kikulembeddwamu amyuka ssentebe w'ekitundu kino Mugisha Livingstone n'abamu ku bakakiiko ne balumba akazi k'omukyala ono wabadde asula era nga asangiddwamu n'abaana 9 nga beebase. Landlord n'angamba mu nju omwo mulimu abantu bangi kati kugenda ne nkuŋŋaanya bannanga b'akakiiko ne mbaleeta ne tutandika okukola ki okulaba ki ekiriwe era kwe kubeera n'abasirikale ne bakola ki ne bajja. Abaana bano abali wakati w'emyaka 7, 9 ne 13 bebanuddwa ng'omukyala ono babuuziddwa ku bikwata ku baana bano ategeeza nti bonna babe kyokka b'abaana bamweganye bategeeza nti baava Lukunjiri nga lyabalimbye nga bwe bagenda okusoma. Abaana wabajjawa? Abajja Lukunjiri. Baani? Bange. Bano bange sister wange. Abaleeta kukola ki? Waliwo omukyala bamuyita mama Nanyombi yatuleeta wano e Nakirebe. Gwe maama wo? Omuyita otya? Yogera omuyita otya? Yakujjawa? Wabula kitegerekese nti mu kiseera kino omukyala ono akwatiddwa ng'akumbibwa ku poliisi y'e Nakirebe nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Buyondo William yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.